Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'egyegattako. Olunaku olwaleero waliwo omukyala wambuuzizza ekibuuzo. Waŋŋambye nti olina obuzibu bw'okubeera ng'omukono gwo tegukola ddagala. N'ombuuza nti oyinza kukola otya? Ekisookera ddala kituufu, bantu bangi balina emikono nga tegikola ddagala. Kwegamba osobola okwenogera eddagala n'olinaaba oba n'olikozesa mu nkozesa yonna, naye eddagala eryo ne ligaana okukola, ng'ekizibu kiva ku ggwe ng'omukono gwo tegukola ddagala, oba ggwe nga weekolera eddagala nga terikola. Ekyo kibeerawo. Kati wambuuziza nti oyinza kukola otya okuwona ekizibu ekyo osobola okukola eddagala libeere nga lijja kukukolera. Nkusaba ofune ekyayi kya gonja. Gonja ekitooke kye bayita ekya gonja. Funa ekyayi kya gonja. Kati ku kyayi ekyo funako akaayi nga katini. Akaayi ako beera ng'okeesiba ku mukono. Omukono gw'olina okusibako akaayi ka gonja gwe mukono ogwo gw'okozesa. Ku mikono gy'olina egyo kuliko omukono gw'osinga okukozesa gw'owulira nga gulina amaanyi. Omukono ogwo ogukola gw'otera okukozesa kw'olina okusiba akaayi ako aka gonja. Bw'omala okukasibako ku mukono gwo, awo genda onoga eddagala. Noga eddagala lireete ewaka, liyenge bulungi nnyo nga akaayi kwe kali ku mukono. Liyenge linaabe nga kwe kali. Bw'omala oddinaaba bulungi, awo osobola okukasumululako n'ofunawo okatereka w'okawanika. Buli w'obeera ogenda okukola eddagala, oba lyakunyookeza oba lyakwesiimuula ku mubiri gwo oba lyakukola ki, sooka weesibeko akaayi akagonja ku mukono gwo. Kagenda kukuyambako kalungi nnyo, kagonjoola obuzibu obwo ky'okubeera ng'omukono gwo tegukola ddagala. Beera ng'okola bw'otyo, kigenda kuba kikuyambako. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ng'ozze ku WhatsApp. WhatsApp namba yange eri 0777873431. Yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.